Breaking news. Tagging omusajja akulira akakiiko k'ebyokulonda gwe mutaginge. Byabakama mumutaginge kweno video. Tagginga byabakama kweno video. Tagginga byabakama olinda ki? Njagala muwulirize bannayuganda. Eno video ekwata ku buli munnayuganda. Njagala mumpulirize bulungi. Nzayogera nze Tariq. Siogera kalebule, soogera byanjwanjwa. Ate nze bwe kugamba ng'ekintu bwe kibeera. Era bwe nfulumya information nenjikusindikira nodda mu wo kundeekaanira wano. Just genda ku ground nonya kituufu jangu wano ompakanye. Ekyo kye nabagamba nze jangu mu inbox ompakanye ku kye mbagamba. Kakati mbabuulira. President avuddeyo n'akola audio mwenna oba video mwenna gye muwulidde n'ebigambo byataddemu n'akubuulira ku AU African Union. President Mukatambeke ayogedde ku international community okwefula kyesirikidde ku kyo kigenda mu maaso. Nkulengeza wajja otalaba era nkutwala wajja otalaba. Embeera eno njagala otambuze video eno etuuke ku byabakama. Byabakama nzize nkola video nyingi. Nzize nkola video nga nkuwoninga ate nga nkubuulira nti kana akalulu ke tuvuddemu kali waffe your life. Naye wali tosobola kukitegeera naye nkimanyi kati wakitegedde. Kikye nali ntegeeza. Kaakati byabakama bakuweereze video eno era ompulirize bulungi era ontunule mu maaso. Nze Tariq. Byabakama okyasobola okutaasa Uganda. Uganda weeraga okyasobola okutaasa Uganda. Mutabani wa Museveni omuwulidde bw'awandiika ng'agamba kitaawe ng'akootinga Bayibuli mu bintu ebitaliyo na mu Bayibuli naye ng'asinziira ku kitaawe ng'ayita kitaawe Katonda. Mutabani wa Museveni akootinze kitaawe nga Katonda n'agamba nti Bannayuganda yekka amukkiririzaamu yagenda okuba omulamu. Atamukkiririzaamu ng'oli Munnayuganda olina kufa. Yasalawo wakati w'obulamu n'okufa. Muhoozi Kainerugaba bw'atyo bw'awandiise ku Twitter ye. Kati wuliriza byabakama. Byabakama osobola okutaasa ensi weeraga. Okyasobola okugitaasa mu mikono gyo. Byabakama wejjeeko ekibi, wejjeeko omugugu gwe weetisse. Wakitegedde kye nakugamba. Wakitegedde. Byabakama obuzito bw'okutte, obwo obuzito bw'olina ate kye kitalo omulabewo kyakutte kyagenda okukusaza. Tokyayina makulu. Ekiddako kimanyi. Nga omulabe tannakwata ekyo ekizito kye weetisse nga tannakikozesa ng'ekiso okuggyako obulago. Yogera amazima. Just vaayo ogambe bannayuganda amazima. Kyekyokka. Gwe vaayo, gwe tofaayo. Oba wamulangirira naye byabakama vaayo yogera gamba bannansi amazima. Tunuulira abaana bo, tunuulira mukyala wo, tunuulira abantu bo, tunuulira maama wo bakitaawo babalamu, tunuulira famire yo, tunuulira ab'ekika kyo. Bw'oba oyagala eggwanga lyaffe lisigale mirembe ng'abantu abo balyeyagaliramu abantu bo, vaayo oyogera amazima byabakama. Just kyekigenda okuwonya. Siffe okimanyi bulungi kyenjogerako. Okimanyi bulungi kyenjogerako. Tokkiriza okusafoketinga n'okugenda nga togambye ensi mazima. Yogera amazima byabakama. Vaayo oyogere eyawangula akalulu ke tuvuddemu. Kyekyokka kye tukwagaza. Byabakama musheyalinge video eno emutuukeko. Byabakama oyinza okutaasa famire n'otaasa ensi ate naawe n'otaasa obulamu. Yogera amazima ogenda kubeera well protected ne bannayuganda. Bannayuganda bagenda kudda ku side yo ejje erisinga okuba ery'amaanyi be bannayuganda. Situla ejje ly'abannayuganda lidde mabegawo. Okulisitula ligamba amazima newankubadde walangira yogera. Embeera gye walangiriramu Museveni nga tawangudde kalulu vaayo gigambulule eri ensi. Teri atagenda kuwa. Ne bw'oba kyetaaga kuwa protection famire yo naawe tukujje mu Uganda tukutwala wantu tukuwe protection kijja kusoboka. Yogera amazima. Wabula bw'otayogera mazima ate amazima gagenda kufuuka kiso ekigenda osaanyawo obulamu bwo. Byabakama wuliriza bulungi. Nze ntera okukozesa olugero nti Museveni mbizzi erya n'obwana bwayo taleka bujulizi. Situation eriwo ogimanyi n'embeera eriwo kati ogitegedde era ogimanyi. Okukivaamu situla Abannayuganda bafuuke majeego
tujja kuprotectinga. Yogera just mazima. Bw'oba tontegedde tolintegeera ate tolina w'olinsisinkana bwe buzibu bwokka. Byabakama okimanyi bulungi nti bafudde Kyagulanyi Ssentamu omulabe w'eggwanga kumufuula naye nga ye pulezidenti. Ekimuwalanya beesimbawo bonna bangi, abalala nga tebataddeyo magye mu maka gaabwe, abalala nga tebadduse kwekweka, abalala abavuganya Museveni nga weebali. Abantu abalonda Museveni baliwa nga tebalabiseeko mu bululu bwa gavumenti z'ebitundu. Byabakama omanye amazima, ag'amazima ge gagenda okukussa naye ng'amazima tegannafuuka kiso. Vaayo osule eggye ly'Abannayuganda lijja kuprotectinga. Nze Tariiki nze nkuwadde ago amagezi ate era gatwale gakozese. Kirowoozeeko Byabakama, ngenda kudda nkole vidiyo nkubuuze wakitegedde. Gwe wenna kakasa nti eno vidiyo Byabakama agifuna. Mwenna abangoberera. Byabakama asobola okututaasa, asobola okutaasa ensi yaffe, asobola okutaasa akatyabage ketugendamu. Byabakama asobola okuleetera pulezidenti gy'ali n'atakola nsobi musajja wattu. Pulezidenti mumalirivu okununula eggwanga lyaffe mu mbeera yonna. Naye Byabakama asobola omwanguyiza singa avaayo n'ayogera amazima, kyekyokka. Ekyo muntegeere. Byabakama amanyi kyenjogerako. Mbagambye ebintu genjogera mazima. Byabakama saa zino amanyi kyenjogerako. Byabakama salawo ng'omusajja. Museveni ekyamufuula ensolo kulemererwa kusalawo. Yali musajja mulungi mu ntandikwa, yafuuka mubi. Ekisusse lwa butasalawo. Kati abaamuwamba naawe okimanyi. Abawamba eggwanga lyaffe abagala oddisula mu ntata obamanyi. Omanyi ki kye bakugamba, omanyama buli kimu okimanyi. Byabakama situka.